Okay, buzerevu nkubuza kwa najo sinzira kwa mpozi ngate otulaba wanene ku BOCAT TV ate ngera mpozi otuwuliriza bulungi nnyo atubeerawo kubera nga tukuwa mawulire agakwatagana ne baserebu bo olunaku olwaleero tuganira tukyali ku Kenzo Kenzo olunaku olwaleero mpozi Atonye mu Gwanga ate mpozi nabeera mpozi nga yanirizibwa bulungi nnyo aleeri mumanyi ku kisaawe Entebbe ne before that Kenzo nga tanatuuka mpozi mu kisaawe rather mu Uganda yabadde mpozi yataddeyo nga posting alaga nti Sheik Muto yavayo ne yeegaana nti teyabawoowa agamba nti kakati ekiseera ndowooza amuswaze lwa nsonga akatambi kalabise kavuddeyo video yavuddeyo waliwo omukwano gwe yali mpozi yagifuna nga yafiliminga mu kiwandiiko kye yataddeyo n'agamba nti bantu bange muganya okukkiriza nti ndi mu buzibu and I don't know why this is not about my ex banange no it's Kenzo versus mafia's propaganda atambule eyo mbu Kenzo akaabira mukazi bagala kujja bantu kumulamwa maze ne Sheik Muto nga nsomereddwa ewaka for over 10 years now naye oyinza okukkiriza nti omusajja bamuwadde ssente n'anvaamu ku last moment wensingo mwetaagira naye nga bw'omanyi nti mukama mulungi nnyo ne mu buzibu abeera mulungi munnange tufunye video eyakwatibwa mu kuwoowa one friend of mine recorded that kuwoowa moment on his phone alhamdulillah kati Sheik Muto Alayidde on national TV musaasidde nnyo banange obusiraamu buli mu kuswala just because of someone refused to say sorry why bwatyo Kenzo mpozi yawandiise mu kiwandiiko kye era nga akagiri ka Atonye mu Gwanga mpozi tugenda kubeera nga at least tulindirira n'amaanyi n'essanyu video eyo mpozi eya Sheik Muto gy'agamba nti yaliwo mu kuwoowa ngera yabawoowa tujja kubeera nga tuwongera okubeera mpozi nga tuwa updates ez'amaanyi na buli kimu na biki ebigenda mu ggwanga tugamba ntova ku BOCAT TV sigala mpozi nga ate osubscribinga ate beera nga likinga beera nga commentinga buli kimu kijja kubeera nga kiri bala tugamba beera bulungi funa ne kino